Inside Story Uganda, real source of political updates. Because ekisooka mu byonna ye ssentebe w'ekibiina kya NRM ekirina ababaka abangi abasobola okusalawo ensonga basobola bagamba nti mutuule alina okusalawo kw'amaanyi mu nsonga z'obwa sipiika buno oba njagala tulabe n'ebbaluwa eyo Mao gy'agamba gye yawandiikidde Pulezidenti Museveni n'ababaka mu paalamenti era yatukakasizza nti ye buli kimu ekikye kyawedde dda Pulezidenti Museveni yamuwandiikidde n'amutegeeza n'amujjukiza ne ku ndagaano eri gye baakola nti anko twakola endagaano ffe ng'aba DP ne NRM twagala tumanye endagaano eno gye baakola mu speakership race eno does it even matter erina ekyamaanyi kyesobola okukyusa obuwagizi Mao abulina ye akalulu kano tukapredictinge tutya kanaabaamu okuyiwa omusimbi kubanga tumanyi ffenna wali NRM bensobola okugamba nti tumanyi ffenna because twalaba akalulu kaabwe ng'aba NRM bwe kaaliyo kaalimu okuyiwa omusimbi omuyitirivu twagala tumanye speakership race eno egenda kuba efaanana etya nakutegeezezza nti ngenda kubeera ne Moses Bijirwa ssabawandiisi w'ekibiina ekya Commonwealth Party era watuukidde nsansa okulaba ssebo nange nsansa okulaba nnyo bitambula bitya tutambuza obulamu bw'ebyobufuzi tebuba bwangu naye tutambuza kasita mukyali balamu sooka otubuuzeeko mwazize mutya abalabi baffe abalungi abasanyuka TV ndi wa mukisa kuba nti ntera okubeera wano ne leero nkomyewo njala okwebaza empeereza mwebali nnyo mwebalire ddala bakulu abatwala wano obandabira bakulaba batumire lumu ngobalabyeko bandabira ndeeta okulamusa okulungi okuva mu Common Man's Party ali atya mukulembeze w'olusanyu gyali naye atera okujja wano ne munyumyako naye temukyatuuwa ku nsaniya zaakoma luli ate bandigambye nti mu kisibo zandibadde zitabuse kituufu naye ebiseera bya campaign biba byakwata nseenene biba byakwata nseenene ensaniya zaali zikwata nseenene kwata nseenene temukyalina nseenene zimukwata kakati season yakola ki yakyukamu naye nga ensaniya zikyaliwo era saawa yonna ojja kulaba nga tusiibulula baswahaba nsanyusa kulaba nange bwentu kakati twogera ku nsonga yobwa sipiika tewali kulonzalonza kadde katutwalaganyizza dda gwe reesi eno nga bw'ogiraba sofa erimu abantu bataano ogiraba otya reesi y'obwa sipiika kyangu nnyo okubweyagaliza ng'oli mubaka wa paalamenti ekisooka buli mubaka yenna aba ali qualified okubwesimba kasita oba ng'oli mubaka kasita oba ng'oli mubaka ye first requirement oba qualification naye bw'ogenda mu details ey'ekifo ekyo kigabibwa kitya nebyo bikola bw'ogenda mu details olaba nga General Yoweri Kaguta Museveni okusalawo kwe kwe kuba okusalawo kw'ekifo ekyo naawe yalonda mbadde mmanyi biba byakyama wali kalulu kaakabuuki anti ogambye obadde omanyi kati nze kankubuulire bwakuwandako eddusu nga kiwedde okusalawo kwe tasalawo nga muntu naye okwagala kwe akuyisa mu sisitimu y'ekibiina nga bwe yagizimba biki byaba asinga okutunuulira kakati nga sinatuuka ku ekyo mu sisitimu mwayisa that is SEC Central Executive Committee ye organ esooka ey'ekibiina then decision evaayo nedda mu parliamentary caucus caucus neekola ki caucus ey'abalonzi ababaka b'NRM n'abo abalina endagaano ne NRM kati ekifo ekyo kisalibwawo numbers asinga who is the most qualified tebiriiko ebyo kisalibwawo numbers nze nina diguri 8 tebikola ani alina numbers era bw'oba tolina numbers oteekwa okuzannya n'oyo agirina n'agikuwa ng'ozannya otya ebintu nga alliance ebintu nga cooperation ebintu nga agreement ebyo nga Norbert Mao byakola ki agezaako okutaapinga kwalina numbers ataapinga ku masannyalaze asobola okukola ki kuba yalina ababaka oba bataano ndowooza nga 6 ekinene yalina nga 6 aba akoma kukyogerako bwogezi awo aba takiringiza nakindi aba tali mu reesi naye olw'okuba agezaako okukola ki
okutapinga kati ekibuuzo ky'obuuziza nti biki bye batunuulira ennyo Museveni byasinga okutunuulira kuba kati tutunuulidde nga yasalawo ekisooka royalty eriki ekibiina eriye ng'omuntu kubanga ye kugamba omuwulira waliwo kye bayita Museveni and his politics ogimanyi oba togimanyi kati oba togimanyi oba oli disqualified so royalty mu politics kikulu nnyo era mu kusalawo kuba speaker ejja kuba nsonga who is more royal than the other ekyokubiri atunuulira future politics wa Uganda ebiseera bijja maaso kati mu maaso awo kubanga parliament eno egenda kuba eina challenge yankizo nnyo ku parliament ezibeerawo lwaki yankizo nti erirayikira okuhandolinga issues ez'amaanyi okusinga ku parliament ye 11 okusinga ku parliament ezibeerawo okugeza issue ya transition erirayikire okwapeninga terishuwa naye erirayikire okwapeninga kati the most important organ eyetaagisa mu eno time is parliament because ye organ ezanyirwa politics alimu interest z'abantu kyobola ababaka babayita people's representative okay kakati mweyo embeera nekibanga kitegeeza nti parliament eno speaker analondebwa ateeka okubanga is capable oba she is capable okumanaginga transition eggwanga nelitakola ki nelita shaking because tetukirabangako mu parliament ya speaker mu Uganda nze naawe gwe mwanyinaze wali olabyeko peaceful transfer of power mu Uganda nakabeera ku bukulembeze bumu eno gavumenti gyolabye okitegedde kati nze naawe tetuwitnessingangako peaceful transfer of power twolekedde okukiraba kakati parliament eno erimu ka element yako tokalekaayo nga okola analysis yo era nga onotunuulira ebiseera ebijja mu maaso birimu transition eyo nsonga nkulu nnyo kati who is more capable kuba contenders abaliwo nga bw'oba weyinga bw'oti asobola okumanaginga parliament because kiyinza n'okwetaaga bill number transition bill ng'erina okuyita ng'erina okuyita nga walina okubaawo naye ani asobola okumanajinga that issue nekiyitawo bulungi bwe swi nga tewali nakati abagakona eggwanga ne lita shakingibwa ne lutagwa nnume ya kigwu kubanga kisobokera ddala bulungi nnyo eggwanga transition nebalemu okumanajinga bwetunuulira Somalia lwaki yagwa Somalia yagwa because Said Barre yakola ebintu byonna for 34 years n'alemerera okumanajinga issue ya lunaku olwo lumulwoka naye nga ate si lunaku lulamba yasaawa busaawa kumanajinga transition from him to another person Somalia nakali teddanga mukola ki bweweyinga kubaliwo kati nga sinawe weyinga kubaliwo yalo okutegeeza nti General Museveni kugwana alonda kubaagala ekyakitunuulira kubanga tuzze tumulaba ayina empiki gyazanya ey'okuzimba certain candidate okumusucceedinga kakati speaker ki jukira oli aba atwala executive abamusikira naye speaker ki managinga that crisis katujite crisis oba process oba moment kikulu nnyo kati ekyokubiri debate y'amafuta agenda kujja amafuta gaffe ganatera okubeera actualized already omudumu gwali gwatabula dda tunatera okugamba nti lita y'amafuta yiyo bakuyiriddemu mu moloka yo ovuga moloka ki Photoshop. Osese. Lwaki oyagala kuseka? Ono ogiguze. Amafuta ga Uganda ganaatera okukola ki? Okubeera actualized.
kati debate y'amafuta nkulu nnyo so oba olina okutunuulira ebigenda okujja kulonda kwa speaker kuno ebyo byonna olina obitunuulira tolina kutunuulira kiriwo oba projection yonna ogikola omuntu atakola projection mu byobufuzi atomera nnyo ate bw'otunuulira ku bibaddewo mu paalamenti no n'ogamba eno yandibanga tegize bweti ne bweti tugendera awo ekyo tekikola ebigenze biba bigenze bino ebyawano ekiyiseewo kiba kiyiseewo okusinza ku nzanya ya jjajja ekigenze kiba kikoze ki kigenze kubanga ebijja bye bisinga obungi kati oba olina kutunuulira kati okusinza ku biriwo nze ndowooza jjajja agenda kufuka singa ku future future ye ne politics we then ne Uganda nejjamu awo kuba n'abeesimbyewo embiranye gw'ogiraba wani nani wakati wani nani embiranye mu mawulire egenda kubeera mu bantu bana bonna mu mawulire tetukyasuubirayo balala olowooza nga naba n'obudde bukyali abagenda okukola amawulire bali bana asooka incumbent kennyini tomululingawo Nobert Mao agakola nakati mulabye ali mu kufuumuula bigambo bweri main mawulire ne ku mpewo agenda gakola Lydia Wanyoto bonna bamaanyi yes and then ne Namuganza Alioni amuje mu race kakati ani Alioni tomumanyi Namuganza olimba naawe simumanyi obaka walinga South County nira kina gunalabyeko awo ng'afuumuula ebigambo naye tajja kukola impact kakati Lydia Wanyoto ne Namuganza mwannyinaze okuva e Busoga balina stage bagenda okuviiramu nze bwe mba ndaba kati abo ekibaleese mu race nze nga bwe ndaba bagenda kukozesa that contestation and they negotiate their positions in the cabinet. Olimba naawe nebyo bibaamu ebibalo politics wa bibalo nnyumiza tisooka oleege wali bakukakanye bakuteeke wano sooka oteeke wano pressure bagamba at least dda wano nabuga nedda sooka obireke osabye kinene nnyo tuula wano kiringa wanotuuka ku mukolo n'otuula mu katebe k'omu maaso ak'omugenyi omukulu naye ng'abatesitesi tebanakola ki tebanakutuuza tebakuliza mabega agamba kale ddako wano mukulu naye nga tusanyusa okulaba so n'abamu kye baliko kakati Lydia Wanyoto mulabanga alina stage gy'agenda okuvaamu ne Namuganza naye Lydia Wanyoto ate akandeekya ye egenda kola amawulire wadde ng'agenda kuva because ate abasinga okubeera factual bonna sofa alina statistics ku fingertips ate wagambye obuyigirize n'ebyo tebikola bonna bayivu of course Nobert Mao abasinga okubeera mu mbeera eya bulijjo ogamba who is more qualified is Nobert Mao his education background is a lawyer political experience abasinga age okitegeera matalinga because omuvuka bwakwata ebintu omuntu ali machuwa si bwabikwata okitegeera so in terms of qualification ng'oyagala okufuna omuntu a quality leader a quality speaker Nobert Mao abasinga but ekyo si kyekimatalinga ate ku kulonda kwaki kuba speaker kati mbadde nkugamba asinga okubeera asinza okunyumisa sofa asinga okunyumisa olutalo ng'aleeta ateekamu ebirungo is Lydia Wanyoto Namuganza ali emotion ateekamu busungu ali emotion buli omu abeera n'akakodya akamusaawo ate akalula okusinga mulaba akanoonyeza Busoga kutoze Busoga zaaliko yatugamba nti already ababaka abakwatibwako ensonga abalonzi abayita mudda gwe nalyagaliza kuba nze nva Busoga okitegedde gwe nalyagaliza naye siraba waayita yatugamba ye yabayita mudda abalonzi oli mulonzi siraba waayita tolabawo siraba waayita nze mu kisaala ky'ebyobufuzi mwendi embiranye gy'alina wakati we ne sipiika aliko kati olowooza teyita
Teyina kyemugattako kubeera nga mu kyakubiri mu reesi eno we tuba tubala abali ku mbiranye ey'amaanyi. Tajja Lydia Wanyota ayinza omubeera mu maaso naye nga mu kwagaliza kuno okwa bulijjo ng'omuntu nalibadde mwagaliza kubanga mwannyinaze ava Namutumba nze nva Kamuli. Oli wa kibiina kya ludda luvuganya tulaba nga mu reesi Mao yalimu ng'owoludda oluvuganya yabeebuuzizaako ku nsonga zino kubanga obuwagizi bwammwe ng'abooludda oluvuganya n'abalina ebibiina abalina n'ababaka mwenna tuba tulowooza nti abeetaaga mu kadde kano. Nobert Mao ayina okukaanya okuwandiike ne NRM kati abasi wa ludda luvuganya kati tewaliwo kibiina kye bayita ludda luvuganya ekibiina kye bayita opposition tekiriiwo naye waliwo ebibiina ebiri mu kati ebibiina byonna biri ku stage y'emu biri mu cover y'emu oba biri mu buli kibiina bwe kiyimiridde ekisigadde abeera opponent. Kati mwenna muba mwekutte kakota kakati jema nga bw'ogiraba akatubala ebiri nayo PFF nga bw'ogiraba bweraba NRM bweraba ne NUP bw'aba mulabe yenna mulabe bonna balabe. NUP bweraba NRM bweraba FDC bweraba so tewaliwo patana wa bw'olaba NRM bw'olaba PFF bw'olaba ne gundi okusinza ku practice wa politics yaliwo bwe kiri ekitegeeza NRM yunga yo kati mwebe bagatta kakota kati NRM ne taking omukisa ogw'okubula common agenda mu bibiina ebyo n'ebibiina eby'opposition yo nekozesa numbers ne tukwata kakota ebyokukwatagana awamu byonna byalagawa kubanga bw'oyogera ekyo nga twalabye wano eno ne kusabira Besigye ebibiina byonna twabirabye by'opposition baani ebyo tekimala ko kati walabye bantu kujja obunanfuzi n'enkokoleza abadde mu ndozimanyi walabye kyakungulu nze nkwata akatabu gwalabye kyakungulu kati kankubuulire nno okusaba okwo okulaba gwalabye nga waliwo unity tewabadde unity. Yes mu ngeri ki kanti kubanga kati we bakuyiye gavumenti bwe yakuyiye abakulu ne bafuluma nze natuuse leetimu nga bafuluma natuuse 8 nga koze eki bakuyiye photo moment n'oku addressing a press conference kwabadde divided abategesi that is Winnie Byanyuma nga family n'owekitiibwa Lukwago ne senior council okuva e Kenya kati bateekinze lead naye ekifaanyi baakibaddemu bokka ng'abalala baliwa kati NUP ne ttiimu yaayo ate bo balemedde mu kyaki kwanza bano bamala okuvaawo oba tebabategeezeza nti mwaze kugoberera abafamire mulina kugoberera abafamire baali badde wamu nti this is secretary general NUP n'abakungu abalala leader of opposition n'abakungu abalala bali wamu ne Lukwago president waki wa PFF ne family never nabo bano balinze bano baveewo madala nabo ne bajja ne bakola eyaabwe era besolozezaawo ba MP elect abali awo banuupu secretary general waabwe Rubongoya n'abakungu abalala ba Senyonyi nabo ne badressing eyaabwe awo okiwulidde gwe yabaddeyo gwatunyumiza akabonero akalaga nti tewali unity era yo tekyasoboka ebisigadde biba byakola ki byakubuzaabuza kungulu nga twogera ku speakership race Tango Doi yatukakasizza nti SEC yatuula ne bakakasa nti bamaintaininga abaliwo ate tulaba banna NRM oluwukaano balujjuzza kino kiraga ki mu kibiina kyabwe banna NRM abali mu kusaba ekifo ekyo basaba bwa minisita kyekituufu bayitire eno mu nkukutu basaba bwa minisita kyekituufu naye okusinziira ku ngaba y'obwa minisita jjajja bwabugabamu tewali alingizaayo ng'ageneratinga lisiti ye ku mulundi guno tusuubire ki ageneratinga n'abantu babiri ye kennyini Genosale ndowooza ne maama alingizaamu okitegedde mpulira ezo percent azimeka 3
naye nga ekisambo ekisembayo era akisigaza wano asuulawo obusuuzi nasurprisinga buli muntu kati oba olina okwetega kati bano abagamba twagala bwa supiika tebakulimba baagala bwa minisita bali mu kwetega kubanga balina okuseekinga attention y'omukulu appointing authority tolina bwogisiikinga nga toli mu kusaatuuka ku biriwo akulabe nti nange yagambe nti wanyoto jangu muwala wange kwata wano kugira totabula kibiina muzeeyi nze mbadde mpukunza abantu bange muzeeyi nze ku luno mbadde nkikwata NRM tetukola bwe tutyo nga bakukulyetingirawo ogufaawo nga bakuwa ka ofiisi mw'otuulira ng'ejja emyaka 5 ogitambuza that is the tactics. Parliament eno ey'ekumi kiki etakoze byetakoze bye bisinga obungi nyumiza enegwako ekisooka tematiza bannayuganda nti esaavinga bannayuganda ate badde esaavinga baani bills ezizze nga ziyita buli kimu badde tesaavinga bannayuganda tekakasiza abagirabira ku TV olutagendayo nti eri ku nsonga zaffe mwagala bakukakasiza tukakasiza nti eri ku nsonga za kibiina kimu ekyova olaba kyogamba amateeka gonna ge babadde biru ezizaawo kati nga biru ya UPDF eya court martial okola amendment mu UPDF Act yadduka mangu nnyo ate nga teyali mu interest y'abannayuganda akabonero akalaga nti biru eyo yali asinga okugyetaaga alina obuyinza ku Parliament era kyayagala kitambula mangu okitegedde kakati Parliament nenaabuuka ababaka ne banaabuuka mu mbeera eyo tibatulaze nti ekintu ekivudde mu executive kyebayisa era wekiba tekirina blessing y'executive tekitambula Parliament y'ekumi for example private members bill ezize ng'ey'okukola ennongoosereza muteeka erifuga office ya leader of opposition n'ebigenderako teryatambula Ronald Lumuli yaleeta teryatambula kubanga executive yali erina interest mu status quo mpulira kati bo bye beetaaga bye bakolangako amangu kati biru zonna ezaayitamu nga kwegamba zongera okutaitaninga space y'ebyobufuzi ezo zitambula mangu for example biru ya Computer Misuse Act kapu 96 bw'otunuulira engeri gye baagikolamu ku speed jjukira yali yaleetebwa 2011 nebeera sitagana nti awo wonna kati bwe tujja ne tugenda social media bw'erinnya enkandago nga taxi zijja ku social media oli ayimirire Dubai n'akuba oli n'akola ka live n'asanga bw'aba ayagadde ne babeera affected nabo ba lawmakers okubeera ddala ku speaker yennyini ne bagaa kino tukikolera etteeka amangu ddala ne bakiwansereko mu dakiika 2 yali biru ng'emaze okugira ne bagitwala ewa jjajja nayiwako ate mwali mwagala bamala obudde ng'ekisanja kyali kidduka anti kakati byonna kati eyo biru baagikola naye nga econtradictinga ne constitution econtradictinga ne article 29 okitegedde mu constitution eyogera ku freedom of speech okitegedde freedom of expression kati bano bagiteekako limit mpulira okitegeera so kakati mweyo embeera nekibanga kitegeeza ki Parliament eyo tebadde factual tebadde on point ku nsonga z'abantu ebadde etunuulira interest z'executive okusinga era ku ground tewaliyo mubaka wa Parliament ali felt nti omusajja waffe ono atukoledde etaliyo n'abadde bagamba nti bakoze babakubye akalulu era balabye nga balajja ekimukubiraga nti babadde tebalina kye bakola
so parliament eno eneggwako togibala na gibala etusaze nnyo babadde bamaze emyaka 5 mu mivuyo oludda oluvuganya lumaze emyaka 5 nga lukubagana aboludda oluvuganya babadde beekuba byabwe togamba nti byabwe byafekitinga society entalo z'abaana byabufuzi waggulu zimalira wansi ku ground tutunuulire ensonga bano abavuddeyo ze beesigamyeko boogera ku nsonga y'enguzi abasinga obungi obumu bibaddewo mu paalamenti eno bye bimu ku bunafu obubaddewo tugambe y'ensonga lwaki babikulembeza mu nsonga zaabwe obuli bw'enguzi kyangu nnyo okukiteeka mu manifesto yo because is a catchword is a key point ekola seeking attention mawo yatugambye nti obuli bw'enguzi obuli eyo si bwe buno obw'omuntu wa bulijjo bw'amanyi buli bubeera executive kituufu obuli bw'enguzi obwa affectinga society si bwe buno obw'omu traffic n'akusaba omutwalo si bwe bwa police bond obwa parliament bukolebwa butya obuli bw'enguzi obwa affectinga society ye government okwalocatinga sente zigende ku ddwaliro ly'ekamuli eddwaliro ly'e Lubowa lizimbibwe va ku ly'e Lubowa saagala kwogera ku bya kigagga eby'e Kampala tutandikire ku muntu wa wansi ku muntu wa wansi asembayo nti gavumenti yalocatinze biliyoni 12 bongerewo block bamaama bwe banaazaalira bateekemu ebitanda bakole batya ebiliyoni 12 ne zifuuka biliyoni 2 ebiliyoni 10 ne bazikola ki that is the corruption gyadayogerako eya waggulu naye Norbert Mao yali akyali MP mu kiseera ekyo nga General Museveni akyali na interest zo nga ayina ebintu byatanaba kutegeera bulungi yali aleeseeko corruption scandal na succeeding yaleeta motion na censoringa minister ng'ereeteddwa Norbert Mao by then that is parliament ya 96 ku 21 naye eyo parliament yavaayo era ne General Museveni eyo yavaayo era Norbert Mao aba akyalowooza nti General Museveni akyali ku eyo page nti ojja kujja okubeera minisita w'omumusuuzi kyali mutakitegeera muwaga bwerere kyali mutakola ki takitegeera kati okozesa the term corruption mu campaign yo kirungi era bw'okyerabirayo oba ogudde ekibalo naye tekiri implementable ate obumu unity ate kakati ate obumu butya bagamba buli avaayo agamba tulina okuzza obumu fenna tube nga tusa kasitako kasebeera awamu abooludda oluvuganya babe nga bakwatagana ne gundi abe-NRM baleme kankubuulire paalamenti eno era abantu basanyi bategeera ebyobufuzi ebinaakolebwa mu paalamenti eno byasaliddwawo dda munonda gye twalonze munonda kikana akalulu kabira ketwakavaamu abantu engeri gye basazeewo nemuwa aba NRM nga bangi opposition nga batono kwegamba okusalawo kw'abantu okwakoleddwa kwe kugenda okuditamininga paalamenti engeri gye naatambuzibwamu abantu bagambye paalamenti ereme kubeera checked okitegedde paalamenti ereme kubeeramu balansi abantu be bakyogedde paalamenti ebeere one sided okitegeera kakati bannangabo abali mu bibiina ebirala ebitali NRM nze siina na mission gye mbatuma because twagwiriddewo dda batono tebalina kye bayinza kugattako tebalina because parliament is caucus asinga omuwendo mungi yatwala caucus ani yafunye caucus emalayo NRM erina ababaka kumpi 4 plus abajikiririza ababaka 529 yes erinako 4 plus kakati era ng'okyali mwezi empaka n'ababadde bazze ku bwana munigina abamu babeddiza butereevu eyinza n'okuba eri mu binanga mu 2 awo okitegedde kakati that is a sufficient number
okubanga buli kye baagala kigenda kukola ki kati tulina kubuuza bubuuza ekisanja kino expectation za General Museveni zeziriwa ze mulina okwebuuza tulina okwebuuza tufunamu tetufunamu naye ng'empaka abalonzi bazisaze kyawedde oba tebamanya ate kakati tebamanya tebabadde mu Uganda tebagoberera nsonga kati toyinza kuddira Ssenyonyi kati ne banne oba bali 47 obatuma okutereeza Parliament obaako ekikyamu tebalina kibagenda kugatta obaako ekikyamu simbawa wakati wennyini njagala tugendeko mukumulamu katono tukyali ne Moses Bigirwa ssaabawandiisi w'ekibiina ekya Common Man's Party twogera ku nsonga z'oluwukaano lwa sipiika olunyiinyiitidde mu kadde kano abantu 5 bali mu luwokaano tubateeka ku minzaani tubapimemu tulabe ani alina obusobozi biki bye baleese ku mmeeza bikola tebikola bye tuli mu kwogeramu gwe yakatweyungako twongera okukwaniriza omukulu tukyali ku nsonga y'obwa sipiika akalulu k'obwa sipiika kano kabeera kati asooka otubuulira abatamanyi akalulu k'obwa sipiika kakirizibwa okunoonya ku bululu tunaalabako ku banoonya obululu nga tubalaba oba bo tebiri mu okukuyega kubeerawo ekisooka olina ku identifying abalonzi nomination gye sinaba kutegeera onominatingirawa ngenda kukola ka research ndabe kubanga nerabiddemu okulonda kwembadde ngoberera okwemabega onominatinga no like onominatinga wa clerk to Parliament bekiri kuba yaddukanye kubanga ye chief administrator bw'okimala ekyo alina ateeka okuba akakasa nti onominatings wateeka okubeewo ka nomination fee akatonotono naye sikalinaako information weba teriiwo then kitegeeza buli mubaka asobola okunominati tusuubireyo okuyiwa omusimbi resi nga zino tuzimanya atalina musimbi toyogera ekyo mbadde ngenda nakituukako kati omala okubeera candidate then otandika okunoonya abalonzi babaka banno 80% ey'ababaka abaliyo bapya abakadde balina ennyonta abasinga tebakomyewo abalina mu kasente abakadde bano abaliyo bano bapya bakyalina amabanja gaki ag'okunoonya era ezimu ku nsonga ezinaasalawo akalulu kano n'ensimbi mweri okusinziira ku bakandidates ababiri bendowooza nti bagenda kufumuula enfuufu ani naani incumbent ne Nobert Mao azirina Mao kati abawagira Mao mu research wange gwe naakakolawo bano ababaka bapyapya bano abatalina kye bamanyi kyamaanyi nnyo abo bali kwanite abapyapyabo bagamba incumbent owaayi incumbent abo Anita abeera nga alinabo kati kandeekya ya Nobert Mao okusinziira ku bisowaani byange ebitangaaza byewakakubayo ebitangaaza ndaba ng'ereetebwa abakungu ba historical bano nkasangwawo ba historical omwana omuto yajja n'atuyitako batwakuba eruweero nkufuna batubaddewo gavumenti yaffe Nobert Mao bamulimu basobola omuseesaamu ne kakati abo ate mu by'ensente tebabazza manju abantu ng'otafiire abantu nga genosale abantu kweyo levo ate ebyesente bwe busolo bwe bakola ki bwe balunda kakati singa seeke maintaining a position negamba nti position yaffe yabwe betuyisiza Anita Amonge n'omumyukawo netayebwa Nobert Mao n'alemeramu bw'alemeramu kitegeeza agenda kufuna bano ba historical of course bajja tuuka ekiseera batendewalirwe bamuveeko kubanga nabo tebaagala kukontana na position ya Seeke. Position ya Seeke ye position ya jjajja asigala yekka kakati bw'asigala yekka olutawo talusobola era balina oluvaamu
kino kiba kirekawo enkolagana yaabwe ne NRM kubanga bw'oba otunuulira yatugambye nti mweno resi gyayingidde wagenda okakasiza ne bana abeekubye ebifaananyi nti fe ate abaakola endagaano gye twakola oba mmwe abeekubisiza ebifaananyi esobola batuusa wano oba nedda kirina ekigenda osuula ekibiina kyo oba endagaano yaabwe. No, of course bw'asakisidinga n'akwata office ajja kuba musambi wa mutawaana ajja kuba tudisprovince bwe kiri ffenna naye nga bwe mmanyi enzanya ya jjajja ayinza obutamuwa kifo ekyo endagaano yandikutuka endagaano esigala eyimirirawo kuba endagaano tesoma bwa supiika endagaano esoma nkolagana nkolagana yawa anti enkolagana yeyo mpawa bakabo bannonde ne NUP I mean nkolagana DP ne NRM kakati bwebanga esoma nkolagana basobola okolagana ku mitendera egy'enjawulo. Yatugambye mu bbaluwa gye yamuwandiikidde mulimu okumusemba ku nsonga y'obwa sipiika nga yeesigama ku ndagaano gye baakola. Endagaano ya kukolagana n'okukuba kukolagana anti kakati okukolagana kati already minister wa constitutional affairs amanyi oba akomawo okiwulidde kati kiba kitegeeza bwe kinaamulemerera naye yeetega era naye aba akomawo mu kabaddi kali ak'endagaano ey'okugamba nti kale ekyo kiganye kuba siraba jjajja bw'agenda kuva ku position ya seeke newakubadde nga waliwo forces ezipushinga omukulu ze nkugambye eziri historical ezitalina interest mu mukyala Anita Amonge lwaki tezimuyinaamu interest enzanya ye ate yabakangamu etya enzanya ye yabakangamu speedi nnene oba ogira oti ngadde speedi nnene engeri gyayingiramu mu system ye NRM aginfluencing abakulu bangi ebakanga ne bagamba no tumusala amafuta nga bukyali naye mukumusala amafuta ate noono naye si ye mwangu gye yagidde n'amafuta ge ne Robert Mao naye si ye mwangu kubanga bino kutempalinga na power kuzanya na power ani asobola okugusamba obulungi kubanga ku myaka gyajjajja gyalimu anything can happen if anything can happen Robert Mao is the most trusted. Anything can happen. What do you mean? Anything can happen in life. Mpulira. Yes. Robert Mao anachikwata asobola okusavinga interest za NRA. Eyo nona batunulayo. Eyo naba. Yaga bwaba sajja abakyoli abo sibangu. Aizo twefuulira. DP ne komawo mu buyinza. Ava ku bya DP. Abakyoli ne bakomawo. Ya DP teriwo. Just northern Uganda jukira bali babaddeko mu power bwekiri takati Robert Mao abagezigezi abalala bamulabanga akola olukujjukujju abasajja b'engulu bakomewo mu buyinza ekyo abakujjukujju abalala bakipima okusinziira ku situation kubanga jukira abantu nga waliwo ne yali deputy IGP yafa eyaseerera bali bamuyitaani eyo sijui bali bamuyita Lion of Somalia. Nja kumujukira erinnya yali avaawo mu kitugu mu agagaawo kakati abakyoli bangi abaali be position yeze ne bakomawo mu magye ng'ogenda ogira woti ranks zirabawaawo nga nnyingi naye nga bali silent bwe bati bakulaba okitegedde bakulaba nawe batambulirawo mpola mpola. Obukulembeze bwa speaker Anita Amonge ne Taibwa oyinza bu describing oti nze nganze siyinza kugamba nti bubadde bulungi kubanga kiraba kintu kiri tanjebu kye batuuseeko tebalina kye bakoze amateeka bagakoze ag'enjawulo waliwo nejjajja liyakasayininga wano jjo eya building control okiwulidde naye gonna gali in the interest of okwongera okusuffocatinga obadde oyagala bakole ki okusuffocatinga the public oyinza okuyisa etteeka nti bwe mala okuzimba ennyumba yange okugiyingira omala okumpa certificate omanyi kyo ekitegeeza ekyo ku muntu wa wansi mulimu ebikajjo kati azimba ey'ettaka owe mukyala azimba ey'ettaka afune certificate ya oli azimbisa amatafaali agatali mwokye
nga bwe busobozi bw'alina. Bwe babongerewo kisanja ekirala kiba kitegeeza. Omanyi kiba kibi nnyo okubeera e Kampala n'okola public policy n'ogikolera e Kampala. Bwe omala ogikolera e Kampala naye nga bagenda ogiteeka mu nkola baliwa bali eri wansi nga tunaba n'okumanya kuba kati bw'otunuulira abalonda Anita Among ab'e Bukedya batono nnyo abalina obusobozi tebawera 2%. Teyabatunuulira abalina obusobozi teyabatunuulira obuzimba ennyumba eri ku mutindo nga yeetaaga certificate okugiyingira bazimbisa busubi budongo. Kakati naye teeka baalikola kakati parliament tebadde in line with the reality of Ugandans embeera gye tuwangaaliramu. Tefudde ku bantu tetufuddeeko amateeka tegabadde pro people. Obugambo bwe busembayo tusibule abantu akadde katutwalaganya. Obugambo bwange obusembayo njagala okubiriza abantu basebo ne banyabo mujje mufuuke bamemba mu Common Man's Party. Mwafuna ababaka. Kyekibiina wadde tetwafuna ababaka tuli mu kuzimba kati. Kyekibiina ekigenda okutuyamba kubanga tulina enteekateeka ezitegeerekeka era lwoliba onkomezaawo nnyabo tujja kwogera ku nteekateeka za Common Man's Party mu bujuvu bwazo. Okiwulidde tulina akabonero aka catering interest z'Abannayuganda bonna akwolusaniya. Kewagambye nti nno kaasooka ne kawummulamu kaali kakwata nkuyege. So mugire mujje tukole emirimu abasigadde byonna tubalabye kye basobola okutukolera. Weebale nnyo. Tebalina busobozi busobola kukola ku nsonga zaffe. So tusaba mutuwe obuwagizi bwo. Weebale nnyo. Tubadde ne Moses Bijira ye ssaabawandiisi w'ekibiina